bulijjo bwe tubasuubiza tuleeta ebingi ebinyuma bikyajja ku Sisters Empowerment Show. N'olw'ensonga eyo olunaku olwaleero tugenda kwogera ku bintu bingi nga tubadde tubasuubiza okusingira ddala biki bye tubadde tukola nga tukya emirimu egy'enjawulo gye tukoze. The Sisters Empowerment Show nga bwe tubagamba bulijjo eri sponsored by ababateekamu ssente oba abatuteekamu ssente St. Daniela Education Services. Lino somero nno ly'abaana abato ba nursery, primary paka P7. Leeta omwana wo asomereeyo. Tuli eri mu Namayumba mu Wakiso District. Ne sponsor omulala ye 7.5 esangibwa ku Ham Shopping Grounds. Owa kamera yaffe omuntu akuba ebifaananyi ebirungi bw'oba ng'oyagala okutupangisa ku mikolo urban events. Nellians Bakery nayo weeri okubaweereza. Sijja kubalwisaayo olunaku olwaleero nga bwe tuzze nga tubagamba tulina ebirungi bingi nnyo. Mutuule mukalire muwulirize yigayo osharinge n'omuntu omulala mubuulireko ku birungi ebiri mu Sisters Empowerment Show. Olunaku olwaleero nina co-host wange ye Daisy era ali wano olunaku olwaleero agenda otubuulira ebirungi byazze ayiga emirimu egy'enjawulo gyazze ng'akola. Abalungi abali eyo abatuwuliriza musobole nammwe okuwulira ku biki abantu bye bayitamu nno. Oyinza okuba oli eyo ne weewuunya omuntu omulaba naye munnange n'otamanya gy'avudde biki byasobodde okukola. So olw'ensonga eyo Daisy nsanyusa okulaba ku Sisters Empowerment Show. Weebale kunyuma bonyumye olunaku olwaleero. Kaakati njagala abatulaba abali eyo bategeere Daisy okutuuka kyali okunyirira kuno kuvuddewa era kwatandika kutya, n'abantu abalala nabo basobole okufuna bye bayigamu oba asobola okwebuuzaako. N'olw'ensonga eyo tusaba otubuulire oba gy'ovudde kubanga era manyi osomye baakuweerera naye era tokomye ku bye wasomerera byokka. Waliwo ebintu ebyenjawulo abatulaba bye bandiyagadde okuwulira. Omanyi bw'oba weewuliriddeko ku muntu ogamba ng'ate ekintu wali oba tokyagala oyinza ofuna amaanyi oba agakikola oba agakiyigiramu n'obuulirako n'omulala. So olw'ensonga eyo tusanyusa okulaba era tusaba otubuulireko gyenvuddewo mu mirimu egy'enjawulo gy'okoze. Nange nsanyuse okunkyaza n'okukkiriza abalabi baffe okubeera wamu nange okuwuliriza ku bye ngenda obbagamba naddala ku gyenvuddewo emirimu gyange. Banange abalabi abatulaba mbalamusiza nnyo era nja basaba mu subscribing, mu liking, mu sharing ate mu commenting. Vivian webale nnyo webalire ddala okuleeta omutwe guno ogw'olwaleero. Ate mpozi nga sinaba kubaayisa mu gyenvudde wange abalabi baffe abalungi nja basaba nti ekituleetesa ebintu bino si kubeeragirako oba kola ki naye twagala tubalage nti nno omuntu osobola okukola ebintu eby'enjawulo okusobola okutuuka gy'otuuse ate nti tewaliwo kkubo limu by'olina kuyitamu n'ekirala obuteeganya kubanga nze ebintu byenkoze mbyenyumiriza mmanyi ebimu abamu bajja birabanga ebiswaza oba ebyawansi naye nga nze mbyenyumirizaamu kubanga bye binfudde kikyendi. Mpozzi nga ntandikira ddala abantu bayinza okwebuuza lwaki nseka naye omulimu gwange nasookera ddala okukola ogwampanga ssente kusiika mberenge. Osiikako emberenge? Yes, Lydian, and I think tukimanyana. Tubuulire. Kaakati tulina brother waffe gwe bayita Sempala Frank. Mukulu waffe nze ne Lydian. Actually, I think ne badadde we banaalaba kino ekintu bajja kukyewuunya. Naye bwe nali mu VAC, okay, I don't remember whether it was real VAC, naye nzijukira twali mu lumu. Kati Frank oyo n'atandikawo akaduuka ka hardware naye ng'olowooza alina capital meka.
yali alina capital ndooza wa mitwalo nga 3 ng'atunda akaduka ka hardware katoro yeeyiiya atandikiriza obulamu naye mu kaduuka ako n'ateekako akakuuma akafumba emberenge kati najjayo waka naŋŋamba naye kati gwatudde waka lwaki tojja kati nze nyinza okuba nga ŋŋenze nga siriiwo n'ontundirako awo ku dduuka olumu naye n'osiika n'emberenge nanga n'emberenge ezo ziraba muvaamu transport asobola okutambuza nange buli lunaku kati bwe ntandika ebyokusiika emberenge kati nga nvaawako because dad yali akimanyi nti muyambako wali mu kaduuka ke ne ŋŋenda awo ekatwe awo ekatwe wansi awo nga mu ttaawo awe mwekyo ekikubo ekyo kyoyitamu waliwo ekiyalo si kyakijjukira bulungi naye waliwo ekikubo kyoyitamu ekyo ate olyoka ogwemakindi eri waliwo abantu bangi awo kati we twali tutadde akaduuka ka hardware naye ng'amazima ga Katonda mugulu capital twalinamu obusawo nga 10 obwa sementi n'obusumaali n'obuntuntu obulala kati kana kagundi k'emberenge ako nga kumpi ke katuyimirizaako bw'otunda emberenge ne musobola okulyayo ku kyemisana of course nga olumu tusiiba kati bwe omulimu gwange ogwasookera ddala naye ngwenyumirizamu kubanga bwe ndaba kati abantu abasiika emberenge mmanyi nti ezo bizinesi zirimu ssente kubanga gwatutambuzanga ate lulumu ne tulyako n'ekyemisana so wanaye abantu abali eyo temugayaki mirimu kati mu mberenge omwo osooka onnyinyonnyole wayingira toyinaayo wadde ekikubi baba bakujja waka kati otandika okusiika emberenge ezo okusinziira ku byewateekangamu byewafunangamu okutandika n'okulaba nti kati wali okyenyumirizaamu omuntu muwe ekifaananyi kati mu kiseera ekyo ye nasanga Frank ye amanyi okusiika emberenge jjukira kakuuma ogatta mixinga bumixinzi obugondi obukasoli babita batya obwo obuberenge obwe obugatta mu butto n'okiteeka mu buteesi ky'amasannyalaze ne bubwatuka bwe buvaamu of course olina kiri ekijiiko kyaffe kye tutabuzamu n'okitabula bulungi n'omamirirako omunnyo n'opaakinga mu buveera obwo obweru kati kyannyanguira kubanga nasanga nga Frank olumu ku makya nze nga nnyo okusooka nenkola ku mirimu gy'ewaka then ne mmusanga ye olumu nga yasiise dda kati nze nembeerawo nga ntudde ne ninda bakasitoma byakweyiiya nga okupaakinga kati actually ogwo gwe mulimu ngambi gwe nakola sijja bagamba nti nagufunamu nti nafunamu oba nenkola ki naye kye nafunamu butatuula waka n'okuyiga nti obubizinensi obutono bulimu ssente kubanga eyo bizinensi y'emberenge actually yakolanga n'okusinga eya hardware kubanga ejjukira twalina ka capital katono of course teyali yange eyo hardware yali ya Frank naye nga nze amutundirako olumu ng'olumu oyinza okutundayo busawo obwo bubiri ate nga buliko nnusu 5 kati lwe 1000 naye kati nga mu mberenge osobola okufunayo 10 nga 3 by then transport teyabeeranga mungi ng'osobola okutambulira ebisatu n'ebitaano kagwanga omuwuliriza ayinza okugamba mulimba ennusu 5 kati mwatambulanga mutya bbanga ddene kati eryo bbanga mwalyanako n'ekyemisana so kati naye njiga okuva actually kye nayigamu kyokkoba kye nafunamu nti bizinensi ezo entono zisobola okuyimirizaawo ate mulimu ku ssente era mujja kujja nga mulaba nti byengenda okubannyonnyola byekuusa nnyo ku bizinensi ezo entono ez'abamufunampola tuziyita z'abamufunampola kati bwe namala awo ne tukola ki ne ŋŋenda mu S6 vac actually ogwakola oli mu senior vac no I think I was in senior 6 vacation eyo vac eyo ebeera empanvu S4 vac nze munaye saakola kubanga ekyokusooka nabeeranga wakati vac yalinga ya myezi mitono ndooza myezi ng'ebiri kwesatu so nalinga njagala okukola nga neegomba naye nga sina ngeri gye nkola olw'ebbanga ettono ate nga n'emirimu so nga te sina nagwe neebuuzaako naye kati mu S6 vac awo Frank nankwatako ne tutandika okukola kale kati awo bwe namala ne ŋŋenda ku university naye ku university ekyomukisa omulungi abaana baafunangayo bu part time jobs mu kaseera ako zino companies z'ebyamasimu mwe zajjira ezo MTN ne Airtel ebagitanga Celtel yes kale ng'abaana baffe obawulira n'akugamba nze ngenda n'entembe ya airtime naye nga nze sina connection ya mwana n'angamba nange ngende ntunde nga tebafuna ssente nnyingi abo abatembeeya kampani jjukira zaali zakajja nga balina okutembeeya neki n'amasimu
n'okuga marketing aba atwaite tubimanyi naye mbandi awo ne wajjawo omukisa gwa duneo ebintu byerugogo umasho kubanga era bakosanga abaana bangi ne bajja ku campus different companies ne zihiringa kati awo we natandika okufuna idea neŋŋamba nange sisobola genda nenkolangako ku show erugogo naye nga simanyi na company ki yakola kati ekyomukisa omulungi nga lugogo anaatera okutuuka waliwo ekitongole bakiyita BAT of course kikola sigala I'm not marketing it naye British American Tobacco mu kiseera ekyo kyali kivuga nnyo nga like balina sente nyingi nga actually kiringa ekivuganyako ne zino companies ebyempuliziganya zi MTN kweganga bw'ogamba nti nkolera ekyo ekitongole nga kyamaanyi kati engeri gye twalinayo anko waffe saagala mwogera linnya olw'ebyokwerinda kati anko waffe oyo bwe nayogerako naye naŋŋamba osobola okujja n'okola ndaba biba bya wiiki emu naŋŋamba nja kuconnectinga ku muntu nanconnectinga eyo sijja gendayo kale ne bampa omulimu ogw'okukola ku show that was 1 week naye bannanga balungi abatulaba of course kye nali nkola tekyali nti kiri prestigious ku marketinga their product ng'obeerawo n'oyaniriza abantu mu stall n'oba taking around n'obanyonyola company kyekola kyekyo kye twali tukola basically twali tetutunda sigala naye nga tubanyonyola nti company ne contributing etya ku bulungi bwa ggwanga basasula omusolo mutya babeezaayo abalima tobacco biki bwe bityo naye mu eyo wiiki yokka kino kankibabuulire ndowooza batusasula emitwalo nga 3 zaali sente nyingi kubanga batusasulanga mitwalo 10 buli lunaku kati awo amaaso gange we gatandika okuzibuka actually account yange yasola 10 buli lunaku kumala wiiki zalinga naku 3 kunya zine 2 zalinga tebakola nnyo ebyo bye batandika launching and everything so basically zalinga naku 4 ezo show zitwalanga naku 5 kati nga bakusasula emitwalo 10 ate nga bakukima ku campus ne bakuzaayo kati ngezi emitwalo 10 originally koina okulonda kutola transport naye engeri gyeri nti balinga bakimanyi nti abasinga tusoma n'okubeera mu budde nga batukima so akasente ka transport n'okolaki n'okasevinga kati ng'oba osigalidde zaakulya kati nga bw'oba mwejajja simwejalabi nga sente ezo osobola ozirya mu shop kubanga abeerayo ebintu naye nze engeri gye nnali nava edda nga njagalako okusevinga sente zange nenga nkanzigulewo akawunti era akawunti yange yasooka ddala ku bulamu bwange yava kwekyeekyeyo etandika okukola ki okusevinga kati ate jjukira twabeeranga ne shows Makerere fairs trade fair shows I think bazita trade fairs bazaars oba nga bazanga bana bakatandika abayingira university ebyo kati ng'olaba ebintu ebirungi tobirabangako twaguliranga na ku lugoye lwa mitwalo 5 era kyenzijjukira nange kwolwo engeri gye nalina sente nnyingi nga ziwezako nengulayo olugoye lw'emitwalo 5 lukyaliwo olwo olugoye olwo mmanyi gye luli naye simanyi wa gye luli naye nga olugoye lwali lulungi lwaki mba nnyonnyola ekyo nti olumu oyinza n'okwegulira ekintu nga tomanyi nti olina n'obusobozi kuba emitwalo 5 gye njogera by then it was a lot of money naye nazijja mu that employment kati nembeeraawo mukwano gwange nakola naye mu eyo sho naŋŋamba ate nno munaye tewabeerayo bino byokka wabeerayo n'ebyeyo ebirala kati omubabiro ne gukola ki nkwata kati netandika ng'okubiranga anko wange bambi bwewabeerangayo ekyeyo kyonna ekirala nange onconsideringa kati naye ye yali tabyagala ebyo nga manyikumanya nti muzeeyi nze omukola ki okumunyiiza era nabikolanga muzeeyi tamanyi nga mbeera ku campus kati neneesiba ku mukwano gwange oli gwe twakolanga naye ye maama we yakolangayo nga yanzibirako tiwagenda kubeerayo eno product bagenda gimarketinga naye nkubira kati ate yali ankwange yali anconnectinzeeko gwe mukwano ogwo gwoba ofunyeeko mulimu genza okukola awantu kati ate okusoma ye wakolanga otya okubalansinga kuba ndaba bino ku show babeerayo lunaku lulamba okuva ku makya paka ate eno n'ebyokusoma kati sijja balimba eyo wiiki yabeeranga nfu tewalinyanga mu kiraasi sirinya ku faculty kubanga babakima ku makya saa 12
mukomawo kiro ssaawa 2 ate n'akasente nkola ki nkaagala naye ekyomukisa omulungi byabeerangawo nga university yakatandika nga tewaliyo bibuuzo oba assignments so ewiiki bambi yo yabeeranga dead for me naye nga kyenkola bwe nkomawo ekiro nga nfuna notes nenkola ki nenkoppa kati awe namalako kati oyo omwana mukwano gwange Linda nga mbeera mbuulirako ku bintu nti kati waliyo forward baziyita petrol station forward bwe babeera baintroducing the product yaabwe nga bazitwala mu petrol stations ezo nga muzi marketing nga wabeerawo akagundi ke babawa akafo kati gwe omulimu gw'oyimirira awo wababeerawo abali interested nakubuuza kiki ekyo kye mutunda like Benson and Hedges we yagira B&H anyway I'm not there to market that now but I'm just showing you so kati era ku petrol station ati obango yalinga kitunzi nalinga kitunzi kubanga biraba naye era nga batusasula bulungi Lydia nga bakusasula batya oba otunze oba tutunze oba tabyali byakutunda just kumanyisa abantu nti katulina product yaffe empya bweti so they don't care about sales kubanga si gwatunda gwoba nnyonnyola bunyonnyozi tulina product bweti kati era nga batusasula emitwalo 10 I think their standard fee was paying 100,000 ndabawo sente ziyingiddewo gamba okusoma ate nkoze ntya nga nsoma naye lwakwante babeeranga byabbanga ddene ng'oyinza okukola ina kunganya ekinene ennyo 5 akawunti njiraba okitegeera esanyukamu kati nga bakusasula ezo essente of course naye ng'olumu nzirukayokko nengenda mu kirasi nenkomawo bwe mba nina lecture nga mmanyi lecture ali serious eyo wiiki nga tubeera babiri kati nga nnyinza okugamba mukwano gwange kati webirombikira okuba campus yalingawo kumpi bampaawo mu Mengo nga nziruka nengenda nenkomawo anyway kati awo nenfunayoko kasente nenyongera ku akawunti yange okiraba kati olaba bwegenanga ebyodinga kuba nali sina nnyo saali mwejalabi bino kugenda mu ndongo ebyo bitegeera so kati awo nentandika okumanya omuntu alina okusevinga ki sente kati awo nembeera nga mbeekutteko BH nabakolamuko nnyo sente buli mwaka paka bwe nava ku campus nga mbeera nkolayo ku byeyo byabwe ebyo kubanga wasigaza eri contact naye tekyategeeza nti ebyokusoma nabivaako nga bijja wansi nehwayo si bya buli kaseera so ekyo nakyo nekinyamba nenzigulawo akawunti naye nenfuna ne contacts eyo paka bwe nawulira nga sikyasobola kubikola kakati awo nensoma nemaliriza university bachelors yes bachelors yange nenjimala bulungi mu mateeka bwe namala okufuna degree nengenda ku LDC awo batosobola kukola nawo wonna banka holiday kabeera kampi ate okusoma kwa LDC kwa kumukumu talina nangeri actually bwe boyina omulimu ku LDC obulina okuvaako kati nengumiikiriza naye bwe namala campus nengamba ye kakati ngenda kukola kyekyo omukisa omulungi nenfunirawo omulimu ogwa gavumenti wafunayo oti eyo anti kati nalina bakwano bange twasomanga nabo ne bagamba nti ba-advertisinze emirimu mu mawulire gyali mingi nga positions ministries ez'enjawulo bagenzi ba-advertisinga different positions so yonna nenteekayo mwezo ministries wa administrator general mu civil department newa DPP yonna nenteekayo applications ate yonna ne bampita okukola interview ate yonna ne bampa kati nga nina okusalawo sokolenyeko nga tonawa kutandika kukola mu university mwabeerako nga na internship oba biki kubanga abamu emirimu bafunirayo contact bwamala naye simanyi eyo okay actually you're right twakola internship ku LDC it is one of the prerequisites bwoba tonakumaliriza olina okugenda n'okola internship fe tugiyita clerkship kati clerkship eyo eyabalooya nagikolerera mu office eno gyenkolera kati wa DPP nateekayo application yange ne bampita ne bansikiriza nenkola internship kati nenfuna okwagala nenjagala byekola surprisingly nekintu kyenkola nali sikyagala kusoma ye yali course gye nali nsinga obutayagala naye kati nembeerawo neŋŋamba ye naakola wakati ndabye ne bana abantu nembeegomba engeri system ekitongole gye kyali kiri organized engeri gye bali bakolamu offices nga ndaba nnungi neŋŋamba banaye awo ova ku university kati ofunyemu kali okuva mu field wumasho kati oze munda enclosed olaba abali mu office setting okitegeera awo oli ku university abatulaba abali eyo
nomuba abasomi abantu bonna ndowooza mulaba obulungi bwa internship kitegeeza nti byosoma mu kiraasi oba osobola okufuna chance n'ogendako ku mulimu n'olaba engeri ababikola ng'engeri gye biba bitambulamu kiba kirungi kubanga olumu gwe guba omukisa oba chance n'ofuna ne network n'olaba engeri ebintu gye bitambulamu. Eno Sisters Empowerment Show, remember to subscribe, like, share, comment. Kakati yongera otubuulire ebyava mu internship. Kati bwe nava mu internship nengenda nimmala ate nensaba ng'olwo badvertisinze. Kozi internship ebeera mu bbanga ki? Ffe kati twagikolera kati eya LDC eri different. Ng'omaze bachelor. Kati eri different sijja bibayingizamu nnyo. Naye ng'ogikola like emyezi ng'ebiri n'omala ate n'oddayo n'omaliriza. Kati ne baba ne bakutikira ku LDC. Kati bwe namala kale nensaba omulimu ne bampa ne nnondako DPP wadde eriyo ne bampa. Ekyo kitongole ekikola ku prosecuting emisango bwe bayita ssaababwabi w'emisango gya gavumenti. Kale nentandika okukola naye mu kiseera ekyo bwe natandika okukola nga ntandise okufuna obusaala bwange abaagala okumanya gye nvuddeyo yange ey'okusoma mujja kuddayo ku vidiyo yaffe eyasooka nga tutandika channel yaffe. Naye nentandika okufuna ekirowoozo nti banange guno omusaala gwenfuna kale of course gwa exciting by then gwasooka ate okompearinza okuva ku ziri kati olaba walowooza zino zakuseeko. Of course by then zaali nnyingi wenzogera kati was that tono naye emyaka nga 10 emabega zaali nnyingi. Kati nentandika okugamba naye zino esente zenfunanga bwe nziteeka ku akawunti ye nazikolamu ki. Kati kwe kutandika okulowooza Frank nangamba naye omanyi olwo kati nga yali mu bizinesi y'okutunda amata asuubula amata bano be bayita bamusuubula nga yeetaga sente nnyingi nangamba omanyi hardware yeetaga sente nnyingi sijja bisobola n'akyukakyukawo nadda mu mata kati ansomeramu awo baguyita kusomera ddiiro ngangamba naye bw'oba olina sente nawe osobola okutandikawo ka dayariko nemwebuuzaako n'ambuulira bulungi ofuna otya biki omanyi nze bwe naaba n'atandika mba njagala ombuulire oteekamu kyenkanawa ofunamu otya ani anaakukolera ebyo byonna kati n'abimpitamu nagamba sobola okufunira akafo ne tufuna konteyina buno obukolerere bwe bayokya n'otugula fridge deep freezer ne tumala nja kufunira omuwala kati ne mugamba ate ebyokusuubula nagamba nja kutwala nkulage nga bwe basuubula siikuriisa eyo nga noonya sente zange muzina ziri ku akawunti mbadde sirina nnyo kyamaanyi kyensubira mpola nga mugamba kati tutandike. By then ndowooza ebyo byonna ebintu byalinga bya mitwalo nga 6. Kati nga nzikwata engeri oli gyali brother wange nga tutandika okukola konteyina byonna nga byembirayitiddemu tugula ebidomola nga tutandika bizinesi munaye ey'amata oba naye bizinesi eyo sijja barisaayo bizinesi nga ndaba ekola kyeyakubalira ng'olaba kyekyo anti mwabasoma mumanyi okubala kino nakino. Kati nze obuzibu bwe nnina nasooka n'enjigaya nga ndaba obusente butono kuba njukira lita yalinga ku 3 lita y'amata 3 lukaaga ku 3 hafu ya 3 lita nga ya lukaaga waliwo n'ere yabeeranga ku 5 ng'ofuna hafu nga ya 2.5 kati obulaba obwo obusente buki butono naye twagendanga okutuula okubala nti ekidomola kya lita 2 ogenda olanga ofunyeko akasanvu ku kidomola kati n'ogamba olunaku ku makya nsobola okutunda ekidomola 1.5 n'olweggulu kubanga mulimu peak hours nentandika kati obiyiga ne tusubulirako n'obugaati kati nangamba naye omanyi eyo bizinesi tojja kugimalako osasule rent n'omukozi nga toyongeddeeko kirala ne mugamba omanyi kyengenda okwongerezaako ngenda kukamula obutunda mwenkamulanga obutunda akadomolako obutunda lita 5 kati nga waliwo ne tufumbanga n'amazzi ag'okunywa kati ebyo nga mbikolera waka nebitwala wali kubanga kadayari kange nakateekawo ezzana first of all kyenina okubagamba nti bw'oba onotandika bizinesi olina okulaba location kati ye ng'abimanyi ng'amanyi nti obwo budayari bukolera awantu awali abantu abangi ab'obutale awali abantu abangi residentials ng'abantu bangi kubanga banywa amata munnange ngenda okulanga ekintu kikwatayo nga nkamula butunda liryani kati gwe
walinga otandise okukola nkola kati ofuna obudde oludde ewaka ng'otandika kukamula kumakya nkeera kumakya kusooka nenkamula obutunda kumakya kubanga tebulina kusula bulina kuba fresh bakwita kukatuuka kati bulina kuba fresh ate nga sisobola kuwona omwana yali ankolera mu diary kubanga ajja bukamula bubi ate nze ngamba njagala ekintu kyagala mutindo kati ng'era abantu bakimanyi nti obutunda bwawe buwooma kati nali nkozesa ngalo nga sina nakasengejja ebyennaku ezo kati nentunda n'amazzi nagamba twongerewo amazzi kati ez'amazzi nga ze zirina okukavaringa transport w'omwana oli buli lunaku kati eno Katonda yali yannyamba nga nina emmotoka nga kinyanguyira okuvuga olumu nengenda nensuubula amata wali enamasuba ku stage abamanyibo nenvuga ebidomola byange 2 nembitwalayo mu fridge kubanga olina okwesuubulira otherwise omwana agwiramu amazzi oba nagenda n'atunda n'amazaawo n'agenda n'asuubula anyway your business nayo nenjikola then kikyewayigamu ki abaagala otandika ekintu ng'ekyo kyenayigamu ekisookera ddala tulaba kyasobola okuyigirako oba kyalina okumanya nti bwe mba ntandika bino bwekiti ne bwekiti kati kyenayigamu biri ebintu nga 3 ekisooka butanyooma business kubanga bwe nkugambye amata galinga ga nusu 5 eyo kilita ya 2.5 obulaba nti busente buki butono naye nga buwera ng'osobola okugenda n'obala ng'osobola okusasula rent ow'emitwalo 8 ng'osobola okutambuzaako omwana n'omuliisaako ate naawe n'ofisaako so temunyooma nga ki mirimu ekyokubiri bu bizinensi obw'essente entono bwe businga okufunamu for example oyinza okusanga omuntu ng'atunda bukwanso nampiso neweebuuza oba bibiriiti neweebuuza oyo afunamu mmeka naye ate ayinza okukwesanga ng'afuna nnyo n'okusinga gw'atunda ekiteeteeyi ogenda kifunako 15,000 ng'okitundidde emyezi 3 kati ekyo byenayiga naye n'ekirala olina okuyiga okurekodinga kuwandiika record keeping kubanga agamata olina okumanya naleese lita 2 n'owandiika nga bw'otunda ntunze lita eno kubanga mu kupima wano of course olina okumanya bw'otunza mmeka nammeka ezisigaddewo n'obalansinga n'okalinga forward enkya bwe gaba gafiseewo kubanga gabeeramu mu deep freezer so nayiga n'okuwandiika n'okudistinguishinga capital ku profits kubanga gwoyinza okuba nga olaba osuubula amata osuubula ngezisuubula weziri naye nga tolinaaki profits watuulangako koomo munda n'otuulawo kwe experience yo yali etyabo nga wava wali mu office eri gy'ogambye yali ennungi kati wafunaako obudde obutuulako awo mu diary yo nze abantu abamanyi njagala nnyo okubeera n'abantu ba wansi era bw'onsanga nga tomanyi kikyenkola era abantu bangi nnyo abali eyo kujjako abandaba mu office bwe nzijamu ekkooti yange ya office tosobola kumanya kyenkola nagendanga nga bwe nva ku mulimu mu kiseera ekyo nakoleranga nabweru nga nzija buli lweggulo ekikulu nga tubeerako olwo oluguudo nentuulawo akawungeezi ndabe entambula y'ebintu nga olumu sinzaaga gaba nga saaga nnyo okuyingirira oli mukozi naye nga ntuulawo nemmanya nti kati obutunda tegutambula mu sizoni eno oba yankuba butambula nnyo mu kiseera bwekiti amata gatambula nnyo olweggulo ennyo ng'abantu banyuka twana twatekawo n'obugaati obunyeebwa ne twongerezaako ebiralalala kubanga oba otuddewo olabe n'ebirala ndowooza n'abantu wabazza okulamutanga temulina mugaati kino kati awo kati olwava ku diary kubanga ndowooza tulabika tukyatambula kati diary eyo bizinensi ya diary kaakati wakoma ku diary yokka oba kubanga birabika wakyaliyo bizinensi endala zetukyalinze abalabize baagala okuwuliriza balange mpozi abalabi nga mukyawuliriza nja basaba mu subscribinga mu likinga mu sharinge ate mutuwe comments zammwe bambi tujja kubeeyanza nnyo Lilian omanyi nnyumirwa nnyo okunyumya area eno naddala eno pati gye nkunyumiza kubanga njagala nnyo abantu baddemu amaanyi nti ne bw'oba olina kyokola nga bw'olaba abantu tebakibala mu magezi genda mu maaso naye sina muntu gwe nanyega ku mulimu nga tewali era mpaka kati abantu tebakimanyi nti ekyo kintu nakikola ki
nakikola naye nga sinnagenda ku mulimu omulala nakolawo ne branch ey'okubiri ng'amata gakutteyo branch ey'okubiri kati nenva kuyazana nenzigulawo emasajja naye ebyembi ne bampa transfer kale nga sisobola bikwasaganya bulungi kati nembirekera brother banange era Frank njagala omwebaza kubanga yayanyimirirawo nabeera nga ansuubuliza nga monitoringira bwebityo so ne branch ey'okubiri bwekityo bwekyakolaki ng'ekola bwe ntuukira okugulawo kale of course nga injectingamu naye nga kyenteekamu era nkiraba nti kivaayo kati nno mba nkyali awo kweyo emigondi y'amata naye nga naye bannaye omuntu alina okuyingizaako ku sente ya buli lunaku yali ya buli lunaku naye kati olwontimes obwongo bwange okugguka nga ngamba kale wadde nfuna omusaala naye neetaaga nkoleki nfuneyo n'ekintu ekirala nti amata nti olumu gafa waliwo olokola loozi olunaku ne lukya abantu ne batanywa mata mu biseera by'enkuba waliwo ebiseera ebimu nga kaŋŋambe eby'omusana nga banywa nnyo amata nga galinnya n'ebbeeyi newabeerawo biseera ebimu nga abantu tebanywa mata ne gafa kati nentandika okugamba naye nina okukyusa ate n'ekirala ne batandika kati n'okutuyigganya bw'oba tolina kimashini bino ebinene ebitereka amata kubanga ffe twali ba fridge kati nentandika okutunula mu maaso nti naasobola siisobole anyway nga tuvuddeeyo kati neŋŋamba nkole business ki neŋŋamba kanyiibirire boda ozaali zitandise nga zaakatandika meeti fenno obanga tuli ku biki kati kati yamaha meeti abazimanyi ezo obwali obutini obwo kati nina mukwano gwange nakolanga naye naŋŋamba sijja mwogera kubanga akyaliyo ate kiyinza obutamusanyusa kwansa amwebuuzizzaako nanga nti daisy nkubulire nze munaye mu kifo ky'okugula emmotoka naguzeemu boda zange 4 n'abimbalirabaliramu awo nagenda okulaba mu kaseera ako boda zaleetanga 3 kwena sijjukira kale bulungi kati nange nagenda okirabamu nga boda esobola okukola ki kunkolera nga ze bakuwa olunaku zali bakuwanga za wiiki baleetanga oba kakaaga oba 5 buli lunaku kati which makes it 3 bwe ziba 5 kubanga bakuwaza mukaaga olwa Sunday tebabala kati awo nga ndaba 3 era gijja kunnyamba right now muziraba ntono naye zaali munnange sikulize nga ne boda nkolaki ng'oleeta kati naye nga olwo jjukira abantu benkozesa mbamba manyi kubanga era nagiwa brother waffe n'abeera ng'agikola ki ng'agivuga kale ebya boda tebyagenda bulungi wagimalamu bbanga ki boda nagenda okulaba myezi 6 nga giggwayo naye nga sente tezijja yali mpya boda yali mpya mukwano twagenda wali eri Katwe mudebarada netugula naye obuzibu teyateekayo buvunaanyizibwa eyali agimanage nga tampa sente nga bwoba ng'omanyi nti muntu ngale yanze bonompa taxi yo ngivuge kati bwekyekyali so abalabi abatulaba eyo nti olumu newankubadde twagala okuwa abantu baffe naye olumu batuzza ki emabega so bode bwe yamala nenyiza n'engitunda wagitunda mitotofuna ate omukozi omulala nga ndaba olaba onaagaanye ate nga yayaŋŋamba naye yakinsomeramu naye nti boda zifuna mu kaseera ako nga boda si nnyingi kati bwe nalaba disappointinze boda nenkolaki n'egitunda kati neŋŋamba ye kakati ngenda kukola ki naye nga bizinesi y'amata nayo ntandise okugitaakola kati awo obwongo ne buŋŋamba kati beera nga oli focused ku mulimu gwo kubanga babeeranga bankyusa ne bakugjeyo ne bakutwala entebe neokuba entebe naye nga ku mulimu gwo tewali agamba mutokola lwakuba oli eno tewali yali amanyirira nekakati gitambula bulungi bino byenjogera bajja nakubyewuunya nti nabikola kubanga tebyanneetagisanga kutuulawo nga nteekawo abaki abakozi kale kati awo ekiseera nekituuka nenga kansoke kakkanemu diary nensigalayo kati emu branch nenjigala nensigazeemu
wasigaze yaawo ey'emasajja omwana yankyankalanyamu nabo obimanyi nayingira ebibiina nga sente aziteeka mu bibiina olumu takola ate nga walako okusupervisinga ate nga ne brother naye yatuuka n'agenda ku safari nga naye tabeerawo bulungi kati ate nga zaako omumanyi ng'olumu yalina okusupervisinga ate yatufunira omukozi so nekifuuka kizibu kati branch nenjigala kaddaali kano ne kasigala nga katambula bairayo kalwawo emyaka nga 3 era ekyatu kyankalanya yali tenant ng'ekifo akikola agenda kizimbamu so kati awo nensooka maintaininga ku profession yange nensigala nga nfocusinga ku mulimu gwange banaye temwerabira kusubscribinga kulikinga kusharinga nakucommentinga kati nno bwe nali ndi awo nenga naye banaye sisobola kubeera ku musaala guno kati olwojjukira nzadde ne ku baana nzadde omwana ng'olwo ki ekikutiisa nti nsigale ku musaala guno kati ekyantiisanga lirya kyolina okumanya nze bulamu bwange nti obwavu otya obwavu olinga nze tufaanagane ate ntya n'okusabiriza wabula twakula tetusabiriza kati jjukira okitegeera nti nga ne bwe kiba kiri dajja tugaana wadde mugenyi oba nti ki wadde anti wo tosobola namusaba nti wadde 10 mpaayo lwataanidde wabeerangawo bw'ataano kati nga sisobola kati ntya nnyo okusabiriza kati neneegamba nga kanneerwaneko engeri gye nkyalina amaanyi n'omulimu kozese nga akazaala kange nkoleyo n'ekirala kati ebyo ebintu ebibiri bye byampushinganga kati netandika okugaya ngenda kola kati nalina mukwano gwange Christine omumanyi Christine nangamba bannange nze kale mpulira njagala okubekinga naye obuzibu sina we bekingira ne mugamba obimanyi nti ye nangamba mbimanyi nangamba tusobola okubekinga ku cakes ne tubekinga neki ne budadies ne crisps bifuna sinkulise eyo ng'otandika nga mugamba jangu munjigirize nga tudda waka awo ng'okolera waka twabireeta waka anti bwolina okubikolera ate onoofumbira wano kati n'atandika okunsomesa budadizi bino nenkola nawagula mu bimanyi netubikola ofcourse si bizibu nga noyo ogula ekikalaayi ogula obuveera nengula n'ekyo kimashini ekikola ki ekisiringa because bwalinga bungi eyo netumala nangamba bukeeki nabo nembuyiga ne keeki zinenene naye ate saazikola ezenene nga tukola buno obutono obwo bw'olukaaga obwa eyo shape kitaano lukaaga lukumi kati oba ennaku zino bwe bwolukumi kati ne crisps kati crisps ze nateekako nnyo esiira kuba nalinga nzaagala nze nga zinozirya crisps ne zitufuukira crisps okuzisiika okuziggyayo okuvaayo bulungi ne zikaluba ziriko omulimu mungi okusalako kashepa akakachopinga crisps siba kolotya banaye nagenda olaba wadde nga nali mbyagala ate nga tumaliriza nga ndaba tetufunamu because marketing yafuuka nga nzibwe you're competing with other people by then walingawo crisps ziri renowned Tom Chris simanyi paka nakati bakyazikola nze wabeerawo wenzinoonya kati nga nzaagala nnyo era ze zandeetera motivation nze nga tosobola kunsanga mu nsawo yange sirina crisps kati bwe nabiraba ne tutandika okubikola ne daddies ne bukeeki naye nagenda okula nga tukoowa nnyo ng'ebyo kati nina obyenyigiramu n'abaana bange abawaka ate bwe wabikola ng'ovudde ku mulimu nalinga nkola ng'obasanga ng'era obajjoyingira netugamba kati olwaleero ekiro tulina okukola daddies tulinayo order netubigwako ekiro ekyo n'omaliriza ssaawa nga 5 ez'ekiro ng'okooye kati olumu n'obagamba bakole gwe n'ogenda ku mulimu n'okomawo at least n'oparkinga olina obyenyigirako n'oteekako bu labels n'oteekako stamp ya expiry ebyo byonna byonna ogenda okulaba nga nabyo bikooya kale naye kyasinga okummalamu amaanyi nti nagenda okubalangamu zotaddemu nezojjayo ng'olaba tekibalansi amaanyi mangi obudde bungi kati eyo bizinesi nengibalekera naye n'abawala bange awaka be nali mbeera nabo aneti nembibayigiriza kati bo ne bakola ki ne babigira ne babiyiga ne babitwala mu maaso so bwe baatuukanga neera nagenda okutuuka ne tutandika okubala ebitabo kuba nali mbayigiriza okubala ebitabo nga ndamubalanga mulaba tekivaayo netandika okukolanga lumu byakweriira byawaka netubirya kati nagenda okubibalekera nembibalekera bizinesi nembagamba mumanyi
ngeri gyendi business ijja kusobola kukola ki kubibeeramu. Naye olowooza omulimu ogwo tewaaliwo ekyali kibulamu singa wali oyagala kikolere ddala osobole okubalansinga ki kyewayigamu kusomoozebwa okoso tugambe wakoowanga nnyo biki omuntu ayandiyagadde ayina nga bwe wali okyagala nti oyagala obeekinga ofunye akuyigiriza ki kyewandiigize bizinesi kubanga ndaba fine yali ekola oba mutandise ebintu bingi kusoomoozebwa ki era omulungi atulaba ali eyo yandiyagadde okutandika ki kyalina okuyiga oba n'okwewala. Kati bizinesi eyo kale kyenagira nali mbyagala ebyokubeekinga naye obuzibu obwali businga obukulu yali market. Twalinga tulina okunoonya market mu supermarket for example nga tunoonyako ne kugana amaduuka g'okukyalo naye obuzibu obulimu nti demandinga y'abantu ng'olumu tetusobola gimiitinga bw'okola keeki y'olukaaga aba ayagala ya 3 kati ogenda okubalamu nga toyitawo then n'ekyokubiri supermarket ze twateekangamu ebintu ng'olumu birwayo ne byonooneka ate tezaali nnyingi kati ate ogenda okukimayo ssente nga bakuwa ne damage oli eyayonoonese kati oba obala nti ogenda kufuna west ate ogatteko ne transport gozzeeyo okukima nga bali tebasasulirawo kati nagenda okulaba nga we need to get more people to supply naye nga ate tetulina bulungi atumarketingira nesente ziba muba mufiiriddwa sente zemuba mwataddemu biki eno sisters empowerment show ebirungi bikyajja mu subscribing mu liking mu commenting mwongere tulaba kakati tuvuddeyo ku baking kati mbivuddemu ya baking obivuddemu tukyatambula nenga naye katandika butandisi ataawo kati olwo ntandise okufuna omubabiro gwa bizinesi ngamba naye bizinesi zirimu ssente kanneme kwesiba nnyo ku mulimu kati mba ndi awo nga nina mukwano gw'omwami wange nga batunda makeesi suitcases tugendeeyo kati ng'omwami oyo bamuyitanga Kibuuka ng'atandika okunyinyonyolangawo bwe nagendangao ka ofisi k'omwami ng'omulira abyogerako kusobola keesi biki kati n'atandika okunjagazisa kati ne mugamba naye kyetaagisa ssente mmeka ne tubalabalamu awo kale nagenda okulaba nga ssente zayogereramu sizirinawo bulungi naye ne ŋŋamba kankwate miliyoni 2 nzikole ki nsoge nteekemu ngezese ne tufuna akafo ne tugenda omanyi buli kintu kye mbagamba location is very important nti oyinza okuba ne ssente nnyingi naye ng'oli mu kifo kikyamu kati ye n'atufunira akafo nga kakola Lilian kaali ku kkubo nga katono bwe kati nga tukasasulira emitwalo 2 omanyi kawuugiro bwe kati naye nga tuteekawo keesi zaffe kubanga yali amanyi ekika kya keesi wajja ozisuubula ozitunda omutya gy'otunda bw'omala ogitunda ng'okkirira ng'oddayo ng'osuubula keesi zitya zino abantu ze basituliramu engoye ezitali zino abaana ze batwalanga ku masomero zonna naye kati bw'oba kati location gye twalimu nga tetutunda za layisi nnyo ziri ez'emitwalo 3 eziyulika olugisitula neyulika kati because demand gye twalinga tutunuulira ne ba customers yes nga agamba bw'oba oyagala keesi ennungi deno waggulu ku Loom Street Loom Street awo nga ku Radio 1 ndabawo amakeesi awo kati ng'ekyekizibu kumbe waliko bwejjo katuyitangawo nga sibeerawo naye nga ninawo kasitolo kange kati nga oyo kennyini omwami nga ngamba nze nja kukutundirangako we nayiga n'okuyiga nti abantu ayinza okubeera mu kibuga nga talina mudaala gwe naye ng'afunira ku mudaala gwa mulala nti kati nenkutundira kwe bayita okuyiriba ennaku zino naye nga kati kuli si kuyiriba obeerawo ku sitooli yange keesi zange kasitoma bwajja nze ne mugamba ssente zange kasita mpuwa ezizo kale kati we nayigira n'ekyo ekintu nti nangamba nze nja kukutundira kuba nali ngamba omukozi n'amugjawa n'agamba bwetebaleeta ki emmaali ndeeta maali yange ngagiteeka oba naye nga tukola Lilian keesi zo zankolera obukadde obubiri ne butandika okweyongera nagenda okulaba nga bweyongerako kubanga buli lw'otunda ng'oddayo n'osuubula n'omanya nti kati zino ensawo ze zitambula zino ez'abasajja zino ensawo z'abaana ze zitambula
zino keesi kino ekika kye kisinga okutambula bw'ogula keesi nnya zibamu nnya piisi nnya piisi entono yetunda ennene okitegeera ezo gundi obubadde obwo n'omanya nti kati bwe keesi 3 bw'otunda piisi 2 ze zijjayo kapito keesi emu yeyaki bwe bityo n'ensawo n'omanya nti actually n'ensawo zitambula zifunako okusinga ne keesi zennyini bale ensawo osobola ogifunako 5,000 I mean yes 5,000 naye keesi seti namba noba ng'ogifunako mu kitundu naye ng'ate eri ebadde ensawo nto so ebyo byonna nebitegeera nkulaba awo nga ku mulimu sente anti zeeyongedde eza bizinesi tovuddeeyo sisobola kuva ku mulimu libyali anti nkugambe kati netiwaaka y'abantu bange bano bennyina bansomera ekintu ate ne bambuulira n'ekyokukola kati nze kyennina okuteekamu ye capital and monitoring kati nga buli lweggulu nvaayo wali ku mulimu nenzija netunula mu kitabo kyange bwe mmala okutunula ne mmanya bye twatunze netunula ne stock kubanga kyali kyange obulamu bwa tolina bingi n'omanya nti keesi zino ekikabo ekiti zabadde Peace West batunze West mu kitabo omaze stock omaze suitcase tugezze mu arcade sente zizze mu suitcase tetwagejja kati obuzibu bwe twafunamu nti mukama wange yali ampangisa ye yali atonda masaati ng'ate alabika n'azimba omutima ng'ate alaba tukola nnyo n'okumusinga era twali tumusinga kyo kituufu kati nga bw'omanya ebyokuba ng'opangisa akatono ebanyinze ndi mu bizinesi okitegeera kati n'azimbamu ku mutima ndowooza eyo ndowooza yange kyekituufu nze mbamanyi abasuubuzi nti nno ekifo kyange nkyagala kati awo jjukira location ye yali very important kubanga ne bwe mbeera nga mwenna mweddiringanya nga mutunda makeesi you just have to learn the business secrets about nti ono atunda makeesi nayo makeesi nayo makeesi naye mwenna mukola ki kati bwe yatugobaawo kyatubeerera kizibu okufuna awalala kati ono capital gwe twali tulina nensooka ate muteeka nenfuna edduuka eddala bwe mutereka nga nkyaloonya ekifo kati naye bwetyo bizinesi eyo naye bwekola ki bwenviyako stock ne mutunda kubanga makeesi gaali gatambula ng'ekifo ndaba ndudde nono anteresezza ebintu naye ayagala ekifo kyate nina okisasula kati nagenda okubigattagattamu nga ndaba tebikola ki tebigatta ne kati stock ngenkola ki ne mutunda naye kyenasanyukira bizinesi eyo saakola dead stock kubanga byonna nabitunda ne biggwawo kati mu kaseera ako awo Lilian wangambira byokugenda wa China kumbe empozi wali makeesi gye nakujja kati nojja n'otandika okunyinyonyola nti naye kubanga gwe wali otundulidde engoye eri wansi naye nga nange njagala okutandika edduuka naye nga sina wentandikira kati ngamba ngende mu makeesi ate bangamba n'ebintu by'abaana bifuna naye nga mu mutima gwange njagala edduuka nga bw'ogamba nti edduuka liryawo liryo kati abo bajja n'ongamba ebyo ebintu by'okugenda e China kati obwongo nembuswitchinga kati nembugira ddala ku makeesi naye nga muli ngamba bwe naagenda e China nendaba gye basuubula amakeesi osanga nange naagaleeta naye ate naye obutabalwisaayo nga bwe nabannyonnyola nga bwe twatuuka e China nga ndaba ebintu bingi nnyo engoye biki ate nawe nga ebintu by'abaana bifuna buli lunaku wabeerayo abaana abazaalibwa biki kati awo bwenkyuza timing nenzigulawo edduuka kati edduuka eryo nenditeeka ku kizimbe ekyo Maria's Galleria already twalina bulungi nnyo kati jjukira twalina office y'ebidongo nga tuli mu music ate wama ne music naye wamukubako waganzijukira olumu ekiro kati tujja kuddayo nnyo business ya mwami naye nga nange ngezaako byeyingizaako kakati bwe natandika edduuka eryo nga bwe nabagambako mu vidiyo yaffe eyasooka nga tulina okugenda e China olugendo nno lwa China si lwangu naye ngenda bayitiramu kubanga aliwo omuntu eyawa comment nti ayagala nnyo munnyumize ku slip bus era ngenda kusaba Lilian onzikirize nyinyonnyole omuntu wange oyo eyaŋŋamba nti alinze story y'okusula mu sleeping bus mbozaawo bweddaawo kati tuba tulina okuwaako background tugenda tutyawa China kati tujja kwogeraganya ffenna tukitegeera engeri gye twatandikamu tulyoke tugendewa
China. Abatulaba abali eyo ino Sisters Empowerment Show, subscribe, like, share, comment. Nga bulijjo tubasuubiza ebirungi bikyajja Sisters Empowerment Show. Sinti twaga nga bwe yagambye Daisy nti twagala oba kweraga nedda naye twagala tubalage waje tubudde engeri ebintu ebimu gye bitandikibwamu okutuuka wawe tuli oba ne omuntu gyayagala okulaga. Kakati tutuuka tutya ku slip bus eyo badde njagala nzigyemu awo ojja kunnyambako kubanga olugendo olumanyi bulungi naye twagala abatuwuliriza abaffe balutegeere. Kati bw'onnyinyonnyola ku byogenda ewa China gwe kennyini eyandaga nti n'olina mukwano gwo agenda e China. Kati mpazzi abo abawuliriza onoobabuulira obayitiremu then nze nja kujja nga bannyonnyola olugendo lwaffe. Okugenda China tekiri nti twakeera bukeezi ng'era bwe twabannyonnyolako mu vidiyozi zaffe eyo. Era mu bino emirimu gye tuzze nga tukola twesanganga nti twafuna ng'era Daisy wagambe yafuna edduuka. Kati era edduuka lye twafuna nze personally nafuna lyali lya yalinga classmate wa brother wange muto wange yali already yali ng'ali mu kikuubo nonno tubaddeko naffe mu kikuubo oyo junior gwe twatandika naye ekikuubo ekyo kubanga yalina omuntu. Kati era yasanga bwe tuyinza okugamba nti business oba tokkiridde wansi eyo mu bantu abakola business tosobola kutegeera ki ekiriyo. Kati nange nga omuntu bw'olaba edduuka oyinza okugamba nti lya muntu omu. Daisy nga bwe twakola nojja n'olambula edduuka lyaffe nga muyina ssente naye ng'agamba mazima teryali lyaffe twalinga babiri. Kati nga bamugambye nti ebintu tebiggwayo eby'abaana byabeeranga ng'ebintu bingi n'ogamba mulina okumanya ekintu kino nti edduuka lisobola obeera limu gwe ng'oleeta bugoye kati ng'ery'abaana bugoye bw'abaana stokisi bupale buki naye mulala nga ye aleeta mabaafu bigaali eby'abaana tebiggwayo masuuka bupotizi biki ne mugatta store muyinza n'oba abantu 5 naye nga buli omu alina items ez'enjawulo. Kati ogenda China yali classmate wange ye already family yaabwe baali basuubula. Kati mu kusuubula okwo era ye nga ne China yali agenda. Kati kwe kugira neighbor wa factory edduuka obukikuubo waliwo omukyala bo baali nga balina ssente era nga bagenda ffe twamanya nti buli agenda e China bantu balina ssente. Kati omukyala tugamba baali banyumya teweetaaga ssente si nnyingi nnyo ne waba tosobodde tiketi visa osobola leeta oba $5 nenkuleeterayo ebintu by'oyagala. Ffe nga tulaba naye ate $5 naga zonna z'oba olina ne weziba 2 eri ebintu si bya bbeeyi nnyo era osobola oleeta. Kati remember bano abantu be batikka konteyina. Kati ye obuntu bw'ogenda omumuwa biki abanga akuyambye kiringanga wonobeera n'emmotoka nga lunaku olina okugenda mu kibuga okutwalako omuntu gw'ojje ku kyalo oba gw'osula naye ku kyalo togenda musaba mafuta. Era sitira oba olina okugenda wa mu kibuga mu Kampala. Kati nga ye alaba si kinene kati nga akuleetera era mukwano gwaffe wetwagira ne tumugamba nti ogwasooka oba twamuwa $5 by then zaalinga kakadde kamu oba kamu n'ekitundu oba kamu bwe zityo. Omuwala yatuleetera ebintu netubire twafuna na motoka oba yalinga oba gwe simanyi oba yalinga super custom nebitubiteeka ewaka nga netubiyuwa mu ddiiro awo nga buli bwe tuyitawo tugamba nga tulaba bingi kwe kufuna ki ekinyegenyege netugamba China. Kati ffe twali tusuubira agenda tuwaaga kabokisi kamu oba biki naye nga twabyeclearingira kubanga actually yabireetera na ku nnyonyi we yali ajja mu luggage ye n'abisibanga handi twesasulirako mu musolo ekirungi baire twalina team number netubiclearinga netubikola netubiteeka ewaka naye nga tetubisuubira. Kati okuva awo kasa yabireeta nga tulabyeko netugamba banaye kati ate olwo ogw'okugenda e China tukoze tutya awo kwe kutuyitiramu kwe kujja nange nenkugamba munnange kino bwekiti ne bwekiti tutegeke
tugende e China. Ekirungi abantu betwayebuuzangako si be bano abalinga balowooleza ennyo mu ssente nnyingi. Kubanga ffe ekulowooza mu ssente nnyingi ojjukira twakiraba nga ate tutuuse eri mu mboozi abantu ze baanyumyanga ng'akugamba ojja oti China nga toweza na mutwalo gwa ddoola. Ffe nga tutuna omutwalo gwa ddoola naye nga ffe abamanyi ze tulina naye nga tugambe tulina okukola ki? Of course omulundi ogwasooka twagendanga gwanzu buli omu like gyasookera. Kati abantu abatono maybe abalinga bamanyi be beeyongerangayo wa eyiwu. Kati yiwu yewalinga industrial center awali mafactories agasinga ng'ebintu kwegamba biri mu bungi gye basuula gye babikolera. Ab'egwanzu gye babisuula ate ne babireeta. Kati naffe awo ndowooza gwalinga mulundi gwakubiri gwakusatu bwe twagenda China ne tugamba era ffe bannange okubeera adventurous bye bino bye tutambula ne tugamba oluno tulina okugenda wa eyiwu. Mpozi nga tonnagenda eyo I think abalabi baffe twetaaga obbagamba ku China. Abantu bangi bababbye nnyo babalimbye bababulidde ebitaliiyo naye abantu ebiseera ebisinga teboogera mazima ku China kubanga tosobola kwogera lu China kale lwakubanga ennaku zino abantu basomye lu China naye ffe twatambuliranga ku kaadi ojjukira Lilian kubanga mukwano gwo bwe yakuwa kaadi ze twagenderako ez'okufunawo okusula eza taxi n'ebifo kubanga tosobola bipronouncing engeri gye tupronouncing-amu ebifo amanya g'ebifo mu Luganda see a pronunciation yeri. So China business cards. Yes, that is one thing kyenayigayo. Then in ekyokubiri olina okubeera adventurous. Omuntu bwakugamba nti nno ngenda kutwala e Thailand for example totunuulira awo wokka wakututte gezaako okunoonyereza awalala kubanga naffe ne Lilian twagenda ffekka. Our first journey was not bad. Naye twafunamu era okusoomoozebwa kwe tutajja bayitiramu naye ate tekwali kubi like okusoomoozebwa kwali mu bya ssente ogenze n'akasente katono twasaba wiiki bbiri ng'osobola bigula mu ate ng'ebitwadde osobola bigula mu nnaku 3 kati ne tukaluubizibwa financially naye engeri gye twali ku adventure nti ate twalina babiri ne kituyamba naye mpozi n'ekirala nga tugenze okutuuka okugenda eyiwu nti olina okusooka ne weetegereza gy'olaga kola research. Twakola a lot of research okusobola okulaba nti naye omuntu bw'aleeta olugoye luno lwaki ono alutunda mitwalo 2 omulala n'alutunda 1,000 ne tutegeera nti quantity gy'osuubula ye determining a price. Kati awo kyekyatuleetera okubuuza lwaki ono atunda zino oli atunda ziri ne tumanya nti abamu bajja ku source abalala babyekozeseza mu factory ate gwe n'obigula ku ki so kyekyo ekyatutwala wa eyiwu. Yiwu ng'anyuma yiwu districts waliyo district market banange simanyi nakubu ebintu nga bingi woba oyagala kati ng'ebyabana nti obuteeteeyi ojja sanga kati kankulage ng'oba wandegeyo oyo bw'omulaba okuvanga ku bitaala paka nga Kaleerwe ng'aliyo oba buteeteeyi kati weeyongere okuva Kaleerwe simanyidde oba Kyebando eyo ojasangayo bamperera osangeyo bino ebya decoration biki naye remember wali amaduuka mangi wansi waggulu kati ensonga lwaki olina okubeera ne card okumanya nti kino item gyenjagala eri esangibwa Kaŋŋambe Entebbe Road oleme kwata bbaasi ate ekuza ewandeerya kubanga waba wawanvu era naye wabeerayo bbaasi ezitambula mu katale eyo anyway byo naye okugamba abantu kukusoomoozebwa kwe twafuna of course tegulwali luseetwe ekisookera ddala nti abamu ku bannayuganda abamu tebalina mazima of course ogenda n'osasula ssente ng'alina okukutambuza mu ekitale bakiyita kitale ki district market nga bwe tukikunnyonnyodde there are districts as in district nga bw'ogiwulira different partitioned in different what sectors. Naye kati omunnayuganda ayinza okukulinyisa bbaasi nga yabwereere n'atakubuulira nti yabwereere n'akusaba ssente n'agamba kati olaba nina obbatwala ne tuyita eno naye nga bbaasi ate yeetoloola yabwereere kati ekyo kyekisooka bannayuganda takutwala wennyini waaguze akutwala wali expensive si bonna abamu
kale kyala abamu byetwalaba eri ogenda okugula ebintu n'osangayo mu Uganda abatuula abaffe twogera mazima n'omusanga mu dduuka n'alaba kubanga oli muddugavu n'alifuluma nga ye alowooza nti ogenze kugula bintu bye bimu naye byagenda okugula naye nga kituufu ate nekya tusobola bimalayo bannange tulekerawo okubeera nga tweyagaliza ffekka nate mwe kyemutamanyi nti ate ffe abachina nga bw'oba ofulumye bwoti omuchina agenda kikugirayo kyenyini akugambe your sister buy this of course omuzungu right nakugirayo ne receipt nekulaga bulungi ne quantity meka kyokiguze kati gwoba olowooza okoze point naye nga tekijja oli ye naye ayagala kutunda ate era nekirala sigenda gula quantities ezimu nze ngenda bigula bitunde ewandegeya oli abitunde eba mu tawuni era empisa ezo si nnungi naye era oba ng'ogenze kukola business oba tolina kugwamu maanyi oba olina okwebuuzaako ate n'ekirala emikwano emirala twalabanga abanigeria bantu balungi nnyo abanigeria abazambia aba africans abalala nga ye bw'omubuuza kaadi kino ekintu wakiguzeewa akuwabuwe ne kaadi n'abeera nagamba olina obudde nkya nkutwaleyo ng'olaba ali willing naye kyesiraba ku bannayuganda so oba twebeereremu kale tulina okuyambagana tulongooseemu ku nkola tuvumaganya nnyo ensi yaffe naye nga waliwo n'abatuyamba ennyo balingana bwabo uganda balungi ng'abayamba nakutwala nakugamba oba oyagala ow'okubishipinga okola bwoti aw'okusulawo nga w'osuze wa bbeeyi vaawo tugende tusule awalala aw'ebbeeyi ensaamusaamu towazze kusuubula kwegamba ng'olaba nti bafaayo okuyamba n'entambula kati actually olaba bwe twasooka okugenda wiiki eyo yasooka tulyoke tugambe tetujja mmalako katono tubukinge ne tiketi tukomewo tukyuse ne wabaawo atuwabula mukole eki mujja kumalako kyemukola oba wakatandika kati abaagala okusuubula okugenda mu bifo ebirala oba wakatambula olina ssente sooka okole market research kubanga nga ojjukira batugamba musooke nga mutambuleko mu bitale mulabe biki bye mwetaaga mulabe ku bbeeyi olabe kifo ki tusooke tukole plan ndooza ensonga lwaki twasobola n'omalako ezo weeks ebbiri ne tutakyusa mugundi kubanga twali tutidde kubanga bw'otuuka eri buli kimu okyagala n'ozitumya ne Uganda kyokka ab'Uganda bamanyi ogenze kusuubula naye ate n'otandika ozibasokoolamu si kirungi so okola pulaani kintu kirungi nnyo kakati eyiwu nga bw'olanjagala tudde ku sleep bus eyo ne tugezaako ne tugamba kati tulina okukola ki tugendeko eyiwu tutambudde district market tuguze ebintu bingi kwegamba bizinesi ekutta kati wenzijukira ebibokisi ebyo bye twabeeranko leeta nsibire ebiki kati tutuuse okukola ki kubanga twali trust mind nti babishipingira okuvayo nebigenda direct bwe twali tulowooza naye bwe tugenda onnoonyereza ng'ate era balina bizawa gwanzu ebisasula transport biki ebintu ng'ebyo kati okuddayo of course yiwu gwanzu wabeerayo akanyonyi waliyo ennyonyi waliyo ne train waliyo ne baasi sleep bus kati of course nga tugamba sente zetulina tesobola kuziza kugula eya tiketi okuva wayiwu ne gwanzu nedda obwangu bwaki twazze kusuubula netugamba netunaku tukyalina netugamba train ezo zezino ez'amasannyalaze nazo ne tutyana ate nga tetunabafuna muntu bulungi atulaga engeri bayinza munange okubuuza manye ensi ezo nnene nnyo netugamba ekyanguwa eki waliwo yatulagirira waliwo baasi baasi mugende nga wanti tulina okuddayo ewa eggwanzu tumaze okugula ebintu byaffe mu bungi eyiwo tusanyuse anti awo obutale twabunoonyeza eyiwo obulamu bwanguwa bw'obanga tewetaaga ngagenda gwanzi naye ekizibu nti olina okuba nga ogula mu big quantities mu quantities tutuuse mu sleep bus ndowooza tandikiraawo sleep bus tugigendamu tutya omulabi waffe yambuuza tumunnyonnyole ku sleep bus eyo I think yensonga lwaki we are going into this detail
kati bw'obanga ogenda okutravelinga okuva eGwanzu ogende eyiwu kitwala ndowooza wakati w'essaawa nga 8 ku 10 okutuuka naye kati engeri gye bali nti nno bakiraba nti kiba safe okutravelinga ekiro so I think twasimbula saa 12 zalinga 9 awo from Gwanzu kubanga tubosimbula ezo essaawa eri tutuuka ku makya so eyo yonna time mubeera mu kabaasi bakakola nga kalimu obuliri nga bw'olabaddeeka olabagana zino amasomero ga boarding school bwe twasulanga deeka wansi ne waggulu kati ziri tunulamu nti baasi mukifo ky'entebe waliwo obutanda kati waliwo era ka section kalimu nga kalimu ka toilet munda kati nga we wandifunye entebe kati kanafunye kaddeekako basi mpanvu naye butanda mwebaka omu waggulu omulala kuliko era obufaliso kuliko obupiro kuliko obubulanketi n'obusuuka kati bw'oyingira mu kabaasi ako automatically olina okwebaka somehow because kaba kakiro obudde butuuka ate olugendo luwanvu temutuuka mufunako ku stopovers just okugenda for refreshments and then petrol stations those are no refueling of course the mala nemweyongera it's a funny experience it is fun ng'olina gw'oli naye otuuka n'owulira nga ekutamye obuyonjo n'ebirala you can just imagine nga bw'olinya bbaasi okuva wano oba ogendebwa nga e Nairobi otudde naye kati olwo oba weebase kati naye yo sleep bus bweri naye nze ekyansanyusaamu natuuka nga neŋŋamba this is what abasuubuzi kye bayitamu nti bw'omulaba ng'akuseera wano oba nga alya ssente ze tomu envinga kubanga yamanyi kyayitamu kukola ki okufuna ssente ezo kubanga olina obyesitulira tewali agenda kusitulira bintu byo obyepaakingire obisibe obirebolinge kwegamba it's a lot of hard work but I'm happy that twagendayo era tugendayo ne tufuna exposure kati tosobola tulimba nti noki kino kyekiri so that's why twavayo ne tusalawo tukole programu eno tuba empowering ne bw'oba olina ssente ntono kuba naffe ssente ze twagenda nazo tezaali nnyingi tezaali mutwalo wa $1 naye twasuubulanga era twaleetanga n'obuntu omukwano gwaffe omunatukanatuka naye mujja mmenyeka nnyo mwetaaga mufune ssente ezikola ki eziwera but of course bwe twatandika n'entono kyatuyamba nti ogenda ozibuka amaaso mu kifo ky'okutandika n'ennyingi ne zifa kubanga gye twakomekereza nga tulaba ssente tugenze tweyongerako buli lwe tugenda nga tugenda tukola ki tweyongerako kati bw'otuuka ne Kampala because weereetera ebintu ne bizinesi ekyuka kubanga nzikira ffe we twatandika mu kikubo nga tukola retail time yatuuka ne tuba nga tusuubuza ezo ensawo z'abaana abamanyi hanekidi ebintu ng'ebyo ebigaali kwegamba n'ewaka ebintu actually ebisinga abamu ku ffe nze naawe daisy bye tulina mu maka byonna twabijjanga China oba osooka ogamba n'ebyewaka kugamba ne weekulaakulanya mangu ate era nekirala nga bwe tugambye embeera z'abantu mu maduuka oli ajja kulaba ng'otunda kubanga yo nange experience nagirinako ne bangoba mu dduuka kubanga nali nkola ki mpangisa ku muntu naye nga ebyo ebintu muba mulina obisuubira kati naye bw'oba tolina kuggwamu maanyi bw'oba olina kutunuulira kikyoyagala omuntu bw'akugoba mu dduuka bagamba era akugoba yakola ki yakuwa ekkubo era twava mu byokugira n'abantu netufuna edduuka eryaffe lyennyini so kakati oba tolina edduuka eribaliita 7 lyeri sponsoringa show eno so kati oba tolina kuggwamu maanyi naye emikwano gye twafuna emirungi najjo gikyaliyo so kakati nga tuvuddeeyo eyiwu olina kyoyongerako oba waliyo emirimu emirala yokoze okyakola kati ng'edduuka nditadde wali wabbali nze okuva mu buto nga tusoma nina ekintu kye nayagalanga ennyo nga mbeera mpulira nti njagala okusomesa naye saaka kusomesa kuno mbeere mu class nga nkutte ennyonyi but ennoni naye mpulira nga njagala oba nkiyite influencing some people bakiyitanga influencing but like trying to motivate kyendiko kati kyetuliko naye nga mbeera ngamba abaana abato abo njagala basome okubabuulira n'okubasomesa okulaba nti basoma mbateekeko
amaanyi n'okulaba nti I encourage them basome. Then ngamba ekintu ekyo sirina busobozi nakikola ntya kati ng'ajaga nnyo okukola essomero. Naye buli gwe nakigambako saakyogera nnyo naye nga babeera bagamba me dreamer. Kati olumu kyova olaba nze nganze bwe mba ne dream yange I never say it out. Negative energy. Nensirika kubanga n'abo abantu ayinza okutunuulira n'alaba obusobozi bwono agamba kati ezo sente onoozijjawa. Naye nze mu mutima gwange bwe nakisharingako n'omwami wange n'angamba kyetaagisa sente nnyingi. Naye saagivinga up. Kati nalina mukwano gwange wenkola naye guno omulimu gwange guli professional. Ne mbuulirako ku dream yange lumu twali tugenda ku mulimu. Nga buli lwempita ku masonga nga naye olunaku njagala luce ng'essomero eryo bwerityo lyange nga nze imparting knowledge. Yes. Nagamba oyagala essomero ne mugamba nagamba nze ndo natandika akasomero. Nambuulira oyo mukwano gwange ngenda mwogera erinnya kubanga ye yampa motivation to start. I had the idea naye nga sina motivation. Bamwita Hajat Hanifa Kasana owa Kawthara. Kawthara waffe. Yes, Kawthara school. Tweyanziza nnyo tumotivating ate no tujja muleetako kushuuya. Yes, and I think we should bring her here and motivating. Kubanga twali tutambula nga tugenda mu motokolo tukola Luweero. Nangamba gwe Daisy kiki ky'olina ne munnyonnyola ne mugamba ninayo obuzimbe eyo bwagana okukola nalinga mukoze nga rentals gwa yali angamba you can start with anything goina motivation and determination nti ye omwana si ye yansindikiriza okutandika. Nangamba oyina n'ebizimbe kati gwe waraawo dda. Nangamba laba abantu batandikira na mu biki mu biti bagita batya egyo emiti ebikooko. Goina ate nga really we had classes like what the current classes like there were 12. So that is how now I start up a school. I went back and ngamba omwami tingenda kutandika essomero yangamba gwe buli kimu okigwira. That is what she told me. Anti emirimu naawe okoze mingi togiraba. Ne mugamba kati ye naye ngenda kukola ki kugezaako kantandike. Ne nkubira bannange awo nabo ne basooka ne balaba nga ate ng'ekiseera kisigaddeyo kitono for the year to start. Kubanga idea ngifunanga mu September ey'okutandika naye nga bulijjo nkirina nga ngamba naye sente naazijjawa. So, to cut the long story short, that is how I started. Nali njaga kutandika with the nursery section. Tugende nga tukola ki? Era surprising abalabye abatulaba. Twatandika ne nursery section paka P4. Twatandika n'abaana 25. Essomero eryo baliyita St. Daniela. Sponsor waffe. Era y'omu ku sponsor wa program. Was the great director? Yes. Okay. I'm one of the directors. Naye entandika gye lyatandikamu nze nebaza Mukama. Lwaki mbawa testimony eno. Oyina okuba nga wekkiririzaamu ne bw'oba tolina ssuubi. Banze nagenda mu kyalo era essomero liri mu kyalo ne tunoonyanga abaana. Era bwe nnyinnyonnyola abantu abalijja kwera essomero liri mu kyalo deep in the village. Naye nga nvuga akamotoka kange ne tugenda mu maka g'abantu ne tunoonyayo abaana. Ne tubeegayirira nti banaye baana mubakole ki mubatuweetere. Nabatusekera ne batusekerera, nabatwogerera ne batwogerera, naye Mukama teyatuswaza kubanga nabeeranga ngamba Mukama nti bw'onoonswaza gwagenda okuswala because tengenda executing is your will. Surprisingly ku day one twafuna abaana nga 12 ate nga tetwafunayo omuntu aregisteringa. Naye abantu bajjanga batya abagamba abantu bagezesa. Tamu yagenda okugwako nga tulina abantu 25. Yes. Kale lwakubanga kati COVID yajja natudisorganizinga naye tubadde tutuuse ne ku P7. Yes. Pozi mwatandikanga? Twatandika from classes nursery to P4. To P4. Kati guno bwe gubadde omwaka gwaffe ogwokuna. So twandibadde tutuuka ku P7. Kubanga abaana be twatandika nabo mu P4 kati baana batuuse mu P7. So this is our first year of primary 7, 2021. Wow. Bananga abatulaba. This is the Sisters Empowerment Show. Subscribe, like, share, comment. Mwongere bannange tulaba, mwongere okubuulira abalala ku birungi ebiri mu Sisters Empowerment Show. Bw'obeera ng'olina ne story yo enyuma
gy'oyagala abantu abalala balabe bayigireko osobola okutucontactinga emails bweziri. You can even put in our comment section tujja bisoma tukufollowing tulabe nti oyongera naawe okutangaza abantu mu bintu ebirungi weebiti. Kaakati Daisy P6 kati essomero eryo pozi kyenjagala okubagamba n'ebyo ebisoomooza ebirungi bingi nnyo mu bizinesi zonna zennaakakola. Bizinesi yesinza okunsoomooza nentuuka nempulira nga ntendewaliddwa nga njagala givaamu omwami ngimudraginzeemu tetulina bulungi ssente naye kyendabye mu bintu byonna olina okubeera omumalirivu. Omuyaga ne bwe gujja gutya ne gukuyuya don't give up kubanga omanyi oli kuki kubanga we don't have sponsors yet era tunoonya ba sponsors mukama bw'anaatuyamba kubanga nze dream njirina n'ekifaananyi ekinene kikyenjagala nkirina era tukirina ffenna ba co-directors naye ebisoomooza byo bingi ebyessomero sisobola byogera wano naye abasinga mwenna mubimanyi naye ssente kyekisinga obukulu abasomesa maintaining them is another challenge okusoomozebwa kw'amaanyi kubanga abaana baba bamanyire ono omusomesa n'agenda then n'ekirala kubamu okulimirira njakuwa ekyokulabirako ffe essomero lyaffe twalitandika n'essomero lya gavumenti abantu ne basooka babiisanya nga bw'onootandika clinic kumpi n'eddwaliro okitegeera kati okubiisanya okwo ebibaawo mu bizinesi zonna naye nze nga ndi mumalirivu kubanga batusindikira nako abantu aba district tibajje batuggale naye nga tetulina musango nga bagamba essomero lya private livuganya litya n'erya gavumenti so but ezo perception z'abantu naye wakya ndeeta bino byonna ebintu okubalaga okusoomoozebwa tuba tukola ki tuyitamu n'abazadde abamu tebasasula fees then abalala balyaz'amaanyi ajja omwana n'amusomesayo wiiki nga 3 n'amutwala mu ssomero eddala naye kati ebyo byonna tugenze tukola ki tubiyiga. It's not a bed of roses nti magoba kubanga ffe tetufunangamu magoba naye nze mu mutima gwange kyendimu kyendi satisfied nti ekirooto kyange kirajjuukirira kyenali njagala okuva edda n'edda. Kati omuntu ayagala naye okutandika essomero oba ekintu oba institution oba bizinesi yonna wandimuwadde magezi ki nga tumaliriza? Kisookera ddala olina okuba nga oyagala ky'ogenda okutandika ng'okyagala ddala okuva ku ntobo ya mutima gwo so si kuba nga okyagala kuba Lilian yakitandika akifunamu nange kankitandike ekyo bw'ona okikola ojja kufuna obuzibu. Ekyokubiri olina okusooka n'okola market research ku ky'ostartinga kiki kyekyetaagisa okukitandika kiki ky'olinawo kiki ky'osobola olina okuba n'obumanyirivu ku kyokola. Obumanyirivu in the sense etya nze siri musomesa naye ate mmanyi ebisaanyizo ebyetaagisa. I'm a manager. I know how to manage. I'm an administrator. Okitegeera kati nti ne bwenkubadde simanyi kusomesa naye kyetaagiswa omusomesa okubeera mu ssomero n'abaana okufuna kye beetaagisa nkimanyi olina okukola emikwano kubanga nze advice yonna njijja ku mikwano gyange ate okuweebuuza ku mikwano abalimu eyo bizinesi ne bakuwa ku bitabo ne bakuwa ku references bw'oba oyagala license kola bw'oti genda okole bw'oti oba oyagala basomesa bayise bw'oti kino ky'olina okukola bwebityo byonna. Then lastly you have to trust abantu b'okola nabo okugamba basseemu obwesigwa ate oba empowering kyetugezaako okukola. Tobeeraawo n'ogamba nti nze bizinesi etambulira ku nze enkya bw'ofa like I haven't been around for a whole year naye essomero libadde litambula ate nga nabo tebamanyi nti sikola ki siriiwo. So abantu b'ofuna oba b'okozesa ba empowering basobole okutambuza ki legacy yo. Kati mpozi ekisemberayo ddala njagala ebyobutonde nze ng'omuntu so buli lwembeeraawo era ne kakati njaba kubiza naye twagala ennyo obutonde ate era tu protecting for ourselves ne generation ekola ki ezijja era mu bintu bino bye mbadde nkola newankubadde heading ekyo ekitongole kya environment mbadde nkikulira mu kitongole kyange gye nkolera nasalawo nange okugatta something ku environment era nasimba emiti nasimba emiti as a strategy. It's a business but I'm giving back to community. Emiti gyange gye nasimba pine ne kalitunsi nti nabisimba nga business yes naye somehow mbeera ngamba
nti njagala nnyo environment eno tugiprotecting because manyi omugaso gw'okuprotecting environment. So wakyali ebirala olwaleero tukome wano kubanga ebirungi bikyajja. Tutambudde olugendo tukyatambula ate era tetulina kugwamu maanyi, ebirooto bikyeyongera naye tulina obituukiriza. Tweyanziza nnyo kusharinga naffe, abatulaba subscribe, comment, like, mutuwe thumbs up, you like. Eno Sisters Empowerment Show twaze tetuliddayo, ebirooto bye bino tubituukiriza, naffe osobola okutwegattako oba olina story yo oba oyagala otusponsoringa weetuli. Owange ndowooza olunaku olwaleero katukome wano, tujja bbawa ebirungi ebiddako. Amiina. Mwebale ddala era bye bye.